Wetwogera kati baganda bange mikwano gyange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeetaddemu akasente bambi n'akuliza omukulu Erias Lukwago olunaku olwaleero ng'ajja kuza amazaalibwa ge ag'emyaka 54. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukoledde surprise ebadde ey'amaanyi era tweyanziza nnyo His Excellency olw'omutima gw'olina omulungi ogw'ekisajja kikulu ogutwala bannayuganda mu maaso ogukulembeza bannayuganda tuli basiimu nnyo. His Excellency Dedicated President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akuliza mukwano gwe muganda we omukyala omukulu Honalebo omukulu Erias Lukwago olunaku olwaleero tumuyozaayoza okukulika obulwadde bw'abaddemu obadde bumutwala bambi tumukulisayo gy'ali tebibadde byangu bambi obulwadde bumutwala ne ku maaso naye ku lwa Katonda waffe nga bwe tunuulidde Mukama ajja kumusuusa ajja buvunama bagamba buvunama bujja genda obulwadde era tulusaba nnyo mwenna abamutadde mu ssaala zammwe si byangu ebyakati era twebaza nnyo buli alina kyakoze ku lw'obulamu bwa Erias Lukwago ne twongera omusabira kubanga tannatereera ewaawe yakomyewo celebrating birthday naye embeera y'obulamu tennabeera nnungi naye nga tusuubira nti byonna bijja ttambula bulungi weewaawo maanyi oluusi gatuggwaamu bigambo bingi byogerwa buli kimu kikoleddwa naye Katonda ng'ali wamu naffe ku lwa bannayuganda n'eggwanga bingi ebijja otambulira ddala obulungi tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gaali wamu ne bannayuganda ku lwa Uganda empya ku lwa Uganda ey'enjawulo ku lwa Uganda etambula ku lwa Uganda egenda mu maaso tulina okukkiriza nti buli kimu kijja ttambulira ddala bulungi era nga twongera obategeeza bannayuganda mwena gye muli mwena gye musinziira mwena gye muyimiridde nti tutambulire ddala bulungi tulabe nga tutereeza naye nga tweyanza nnyo pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okwagala omukulu Ssaalongo Erias Lukwago tumuyozaayoza okumutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 58. Tweyanziza nnyo tweyanzeege webale nnyo taata webale nnyo mukama waffe obumu bw'otulaga obutwala mu maaso. Bizimbe tutunuulire maaso tutunuulire ensi yaffe weeraga kati Nambooze mwannyinaze buno obubadi bwe muzannya n'oyogera ku ssaawa munala kino kuba mwe mulina omukisa musooka okunoonya pulezidenti we mwagalidde n'omusaba ekifaananyi n'otusirisa abantu b'owansi awo tetujja kugendawo nedda mumiraasanafu nga nkyali mulamu erinnya lyange nze mumiraasanafu ankyaye nkyawa anjagadde njagala naye bwe tuba twagala ekituba pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu atule mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga tulina okubeera real tulina okubeera soba abantu bangi
banyiiga kuba kati bannayuganda ebintu abyenalayizingira nze tambudde ku ground nga bagamba oyo tali steady n'oyo tali steady. Kati twagala essaawa zino mwe mwenna ababaka ba paalamenti abagamba nti mukomyewo muli ku mulamwa tubatunuulidde n'amaaso mangi. Muwanga Kivumbi bino bimemorandamu bammwe ebyassuubi mubiteeke mu ttooyi. Bimemorandamu byammwe ebyassuubi mubiteeke mu ttooyi. Gwa minisita oba Public Accounts Committee sente zibula mu paalamenti. Banita Amongi babbye eggwanga. Sseggona asirise. Munizo Auditor General talina kye yali ayogedde ku Anita Amongi. Anita Amongi mumukwatira mu mabeere ne mumwaniriza. Eggwanga lyaffe ensi kati olwaleero kuwandiisa n'ekikwewuunyisa nti abantu batuuse gye bawandiikibwa abagambye basigale waka bannayuganda enjala ebaluma bafunoonya mmere ya leero batuuse ng'abawandiisa tebabawadde ssente abalina okuwandiikisa bannayuganda nga tebalina kyakulya ng'ebyuma tabulets nfu tabulets ezirina okuwandiika nga nfu naye omanyi ssente ezaafulumye. Wali mu paalamenti kwegadanga paalamenti ey'omulundi guno gye twalirowoozezza nti erina ababaka baffe aba National Unity Platform. Ssenyonyi asobola okuteeka Anita Amongi Kazito abalala ne batukwata emikono ne bagira bati ne batayimirira yadde okuwagira Ssenyonyi. Bino bwe tubyogerako bannange twajja kujjako Museveni twajja kununula nsi yaffe. Abasajja balidde ssente muwoko tuwaaka babadde mu paalamenti bakola ziddiiru abaakola akakodyo kasabajja ku CBS ne boogera engero ku balometa kasitaatuula n'ayogera n'akocca ng'okujjako Museveni kiwedde. Abamu mwabalaba mu kkooti y'eggulu Pulezidenti Kyagulanyi ye yazzaayo ssente ne babalaga nga tebazzaayo ssente eza togikwatako nga ssente baazirya. Bajja mu nkuubo za paalamenti bakutta obusente ne beekubisa ebifaananyi ne badda eri. Oyo political bulingi alina okukoma. NUP bwe kibanga twagala okununula eggwanga lino Uganda, NUP bwe kibanga tujjukira omusaayi gw'abaana abaayiika, oyo Tebandeke takyayinza kujja kuliraana pulezidenti. Muba munafuyiza omukulembeze waffe, muba munafuyiza omukulembeze waffe. Tebandeke byayogera mu byerabidde. Bannange mutumalamu amaanyi. Ebimu n'ogamba sijja nakola birayivu kwogera. Kubanga omuntu ali wansi Tebandeke kyakozesa ng'agamba olaba kalenda yafulumizza dda nze ndi kumpi n'omukulu. Kibonerezo ki kye tuwa abantu abadnyomodde pulezidenti? Kyagulanyi taddibwamu. Kyagulanyi twali twamuteeka mu lanka nga pulezidenti waffe ne kati bino bitebandeke kikulaga eri kyogera byenyalemu kikuba ekibiina. Mu bannange pulezidenti musonyiwe, omanyi musajja woono bikiri tetunoonya bangi abasobola okuvayo ne batukulembera bbaale. Ono Tebandeke byeyayogera. Oyo laba oyo kati ke kayimba olaba ono Tebandeke ke yatadde ku pepe ne bannaye Katongole politics ebyobufuzi. Era Tebandeke eno zatunuulira naga kati mbizi mwe bakatongole mwali mwasama ki. Nze sobola okusooka ne mbayisaamu eggaali. Bwe mmala bayisaamu eggaali n'enkomawo. Yuno sokola be Tebandeke akayimba ke yajjeeyo n'akateeka ku peegi ye ne mmwe bannaye kyonna ky'oyagala osobola okituukiriza. Wulira yuuyo naye omukulembeze alina ensonga lwaki abasajja abo njamuwuliriza ebigambo bya Waiswa ne Tebandeke alinga Waiswa kye yayogedde. Njamuwuliriza ebigambo bino muganda wange Waiswa Mufumbiro
webale kuyimirira ku mazima nze omanyi omubi aba mubi mbajjukiza Museveni okufuna obukulembeze bw'eggwanga oli bwe bamutegeera nti alina omulabe oyo kaalinga kakumbi gwe ako kaalinga kakumbi naye ffe obukumbi wuliriza sooka olindeko wuliriza lindako wano wuliriza ebigambo bino Waiswa byayogera era mubiwulirize ddala bulungi wulira oli mwana wa somero oli muzadde oli munnansi obonaabona ifeesi simanyi bekinga tokyawanga nfuuga olina okuba n'ekyamu lwaki waiswa twaze namusonyiwa ku byakato naye empuuga buli bw'oyongera okumanya byakoze ensi eno mu paalamenti yawo naye bwekakuyungula kati nno si mpuuga yekka n'abo bonna bamuwanga kivumbi babi abo abasajja babi era nze ndi musajja mukatuliki mu bukatuliki batugamba kyawa sitaani n'emitego gye gyonna tugeze enkoko n'obulooloolo bwayo bwonna kati bano abantu bakubye ababaka ba Nuupu abato katwa Buganda Caucus bagera ne beereyinga abakulu abakadde ne bagikulembera Buganda Caucus esirise nze njagala Honorable Muwanga Kivumbi omubaka we Butambala nga tonna bagenda kwewaana mu bantu nga bakuwadde amasannyalaze Buganda Caucus okoze eki Buganda Caucus nyini Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abeera mu mbeera ze mulimu ne musirika mbwebyo Kasujjulubinga yabyogerako Buganda Caucus Abaganda ne babeera mu makomera abavubuka abato ne babula emyaka 5 ba John Bosco Kibalama temukwatangako yadde ettempike y'ebijanjaalo ssente muziina mukyalire famire ezo Buganda Caucus abasuubuzi kye baakoze kiri wano mu Buganda abasuubuzi ne bayimirira ku magulu gaabwe abiri ne beŋŋanga Museveni maaso mwe kye mutasobola yadde kweŋŋanga Anita Amongi bano ababaka baffe nga musobola bigamba Museveni abasuubuzi be bamugambye bano abasajja bazira era njagala kunoonya abasajja bajje beesimbe ku Muwanga Kivumbi bajje beesimbe kuba abamu bino ebintu tise tuli mu katemba ffe bakatongole twali badde tuli mu kukola naye okwera ku macano ga ensi yange n'okwata omuzindaalo abantu nga bano ababamalamu amaanyi be batebandeke ababamalamu amaanyi be Bamuwanga Kivumbi bampuuga nogamba kaŋŋende ne bakubuuza by'otamanyiiko gwe n'oluusi wasuze enjala ne bagamba akubuuza twawulira gundi yagira zino nga tobimanyi kati njala owulirize Museveni olaba atuuka okwogera emyaka gy'ayina n'amanya nti n'okufa gye kuli ani abadde akyakikoze okugyako ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu okuteeka Museveni ku nninga wulira abasuubuzi bye baayogedde ne bannabyabufuzi tebabafuddeeko bannabyabufuzi ojja kusanga Dokita Besigye ayogera birala bino bye bisuula gavumenti kati Kabanda bamuwadde obutwa ne bamuwa akacupa nabagamba mwegendereze wulira abasajja ebigambo bye baayogedde ba politicians tulina okuyingira kintu kino bwe babanga abasuubuzi baganye okulya ssente z'ekibi ne bagamba binani asobibuuza Museveni kujjako nze mu Miransa nafuulira sebo muzeyi watandika nnyo okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo ate kino kisuulire ndako njamuwuliriza omusajja ono manyi bino tubibagamba abamu temwagala biwulira njamuwulire
bana abasajja tulina obbagulumiza basinze ba MP baffe wali aniita mange naitana speaker tebasobola kwogera bintu bali eri basesema busesemu ulira yo sebo muzeyi watandika nnyo okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo nze nkugambye I am ready to pay you cash 18% from the factory. Ndi ready okusasula 18% ku boda nga nyingira nkwongereko ne 6% gwengo ngamba nedda gwomusuubuzi tosasula nze kankuteekeko guno ngutwale ku muntu owa bulijjo eyaliguza esaati sirinye 2,000 agigula omutwalo okuva ddi n'olwekyo owekitiibwa pulezidenti njagala kusaba nti consultation gye wakoze sigimanyi era sirina n'amaanyi gakukaka kwogera by'otoyagala naye bw'onoobanga obyogera manya nti obulumi bw'abantu bano bulirwewo Ssaabasajja Kabaka w'engera webale kwogera mu maaso g'omunyarwanda Ssaabasajja Kabaka waffe webale Issa Ssekitto oli musajja muganda abantu batuuka ali mu parliament nga twabeesiga nga tebasobola ne Museveni tebasobola bimugamba Anita Amongi tebasobola bimugamba tebasobola bigamba baminisita ba Museveni bano abasajja bazira aisalute y'abasuubuzi kati ono gundi olaba Museveni olaba tusomwogeza bino ulira n'amanya nti n'okufa gye kuli agenda mu ggulu ku myaka gye 95 nayogerako 8 mumanya mwina gwe mububongodde ulira ebigambo byebyo